Kusasira ne Fulufiga nga beeyogerera ebisongovu jukira abaneno bonna ekibagatta nti bali mu pate yemo ekintu kyaluma Fulufiga nti omukyala Catherine Kusasira yavayo n'ategeeza nti oyo si presidential advisor mbo waliwo amanyanya ge yamuyita awo bambi agatasanyula Fulufiga n'atuuka n'omubuuza nti singa nze gwayita ekintuntu nze yamukuliza abaana be nti omutasobola okulabirira abaana bo ng'omuyita ebintuntu. Era okuva olwo yadde nga basinkana ku stage oba mu gundi zaabwe ng'abapateemu omukwano teguliwo era buli omu ayogerera munne amafuukule. Fulufiga agamba Catherine Kusasira ekimuluma ye ayina favor nga ye Fulufiga nti ayina favors ewa President Yoweri Kaguta Museveni. Mbu Catherine gy'atayina nti kyeva olaba ateekawo ebigambo n'ayogera kino okubanga bimuluma. Kakati olunaku olwaleero ebibaddewo byebyo. Nga tweyongerayo era nga tugenda mu maaso n'amawulire ag'enjawulo tulaba nti wabaddewo ekikonde awo ku mini price. Kakati mbu waliwo omwami mbu abadde yagufuula mugano okubanga mbu avuma pulezidenti w'ekibiina kya NUP omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu naye bamutimpudde agakonde biibino. Mazima. God have mercy upon us. Mazima. Etandise nga tetunatuuka na mu kalulu ebikonde bivuddeyo naye nga ekyo omwami oyo bamulanga mbu abadde agufudde mugano ayitiriza buli bwabeera mbu ng'avuma pulezidenti w'ekibiina kya NUP. Kakati abawagizi bwe bamusanze ne bamuwa ebibiye. Nga tuvuddeko era nga tweyongera n'amawulire ag'enjawulo amawulire nga mu ssaawa ng'emu bbiri emabegaawo amawulire gaatuuse ne batugamba nti omukulu Alliance Ken ng'amanya g'amatuufu ye Patrick Mulwana nti akwatiddwa era omukulu Patrick Onyango ategeezezza nti Alliance Ken ye kennyini mbu yeetutte ku poliisi era amawulire ge tufuna essaawa ya kakati mbu ateereddwa
mbakoze statement era oluvanyuma n'ateebwa ng'emawulire ge tufuna naye kansooke nkutwaleko wa Patrick Onyango obulire engeri gy'annyonnyolamu. Patrick Mulwana, Alien Skin, I think due to pressure, today himself he reported to police. So when you Alien Skin mafia boss ali kacho ku police station obadi wandise police yechibuye recording a statement uvanyuma okuba nti demand ebadde yamanyi nnyo yasazewo ne yetwala ku police asobola okubanga mujja ko statement omugezi wa police Patrick Onyango atutegeezezza nti Alien Skin yetute ye reporting eba mujje ko statement kubigambibwa nti yaduumira oba kitegera yaduumira abaana be ne bakuba top dancer n'ava mu bulamu bw'enseno. So updates zonna tugenda kuba tuzikuwa tovaako kati saawa eno zennyini. Bantu bange oba mujjukira ku makya abawagizi ba Alien Skin balukesezza nkokola ne besoga emakindye ku kooti era nga batuuseewo ne bakolesa sage ne bagamba nti no vote no Alien Skin no vote era gye byagweredde nga dduka yali ku mima gy'abantu babatutte tebalinnya ne tufunayo ne information mboomu yakubiddwa esasi rubber bullet waliwo omuwala bamuyita Shani wa Alien Skin. So gye bigweredde bwawo nga osi agamba kimu nti Alien Skin gwe mutubuuza naffe tetumuyina mugende munoonyezeeko awalala kubanga naffe tumunoonya. So esawa ya kakati amawulire gego getufunye nti bamukutte mbu abadde ku police station wali Katwe nakomyeyo okutegeera nga bagamba nti ali ku police station Katwe naye kakati amawulire esawa ya kakati getufuna mbu ateereddwa era mbu esawa ya kakati ali mu maka ge. Simanyi kituufu kyo naye nga kyo kyekyo era nalabyeko omukulu Big Size Byebekula ng'agamba nti temutya nti ali mu mikono emituufu. Tetuli baagafu era bonna abeeraliikirira omusajja waffe ali bulungi temufaayo edda mmanyi nti abantu babuuza Alien ajja kuba bulungi era ali bulungi. Jjukira Byebekula okuvaayo abaana nno badde bamuyisizaamu dda egaali obamanyi abaana bakuno abaana ba Alien Skin babadde Byebekula bamuyisizaamu dda egaali nti tunoonya omuntu waffe abuze osirise nti okozeewo ki nti Byebekula vaayo obeeko kyotugamba abaana nno babadde bakambwe. So ate nga juzi twawulirako amawulire nga bagamba mbu yamwina byali byambu ate yesterday amawulire ne gavaayo ne bagamba nti mbu ali Kenya era mbu abamu bali Rwanda byabadde byambu naye saawa ya kakati bikyali byambu gego amawulire agagenda mu maaso wanino mu ggwanga Uganda eyo tuvuddeyo. Tugendeko mu kalulu oba tugendeko ku bantu abatafunye kaadi mu ntebe ya ku mupate ya NUP. Nabagambye nti abantu bangi nnyo batafunye kaadi naye kisinga okwewunyisa omuntu asinze okukwata abantu mu mabiro ye Lubega Medad Segona Honorable ekyo kitiibwa kye musajja wattu akikoleredde ebbanga oyo yakutte abantu omu babiro era nakomyewo okutegeera ng'ayise olukungaana gagadde mu maka ge n'abagamba nti ajja kuba ng'alangirira kiddako bagamba naye nga byonna bigenda mu maaso nze ragambye nti nkubwa just ebyo ndowooza z'abantu nze ndiwo kubanga nkuleetera opinions z'abantu ebigambo by'owulira abantu bibogera si byange nze mba mbiyisaawo buyisa nawe gy'oli owulire bigenda bitya. Katutandike kati kino kye bayita tipiko munnabyabufuzi bw'ataafunye kaadi kati akugamba nti bali omupiira gwe nabasambidde tebamatidde kati kangende nebuuze ku bantu bw'ali ogenda mu kibiina ekyo ng'ogenda kusaba kaadi abantu tewabeebuuzaako Honorable Segona wajja buuzi kipendalo tewabeebuuzaako kati ogenda beebuuzaako kati katugaye kali wabeebuuzaako bakugamba ki. I believe 99% abantu wojja nobeebuuzaako nti bannaye njagala kwesimbawo bakugamba ekigambo eki genda ekibiina bwe kikuwa kaadi jangu tukuyira akalulu kati bwoba wabeebuuzaako if you are to believe nti wabeebuuzaako ne bakuwa answer eyo kati oyagala kuddayo beebuuzaako bakugambe nti ki nti kati munnaye fuuka mawaggali jangu independent ono nagezaako afuuka independent bannaye agenda kuwa ebigambo byange bye nayogera amakulu mu video ebigambo jjukira bwe yayogera n'agamba nti twakola endagaano ne Kyagulanyi bw'avaawo
emyaka simanyi emyaka gye bwe giggwako nga nkwatamu ne mbagamba eno statement gy'akoze ali mu kublackmailinga kibiina kimuwe kaadi whereby bwe batamuwa kaadi nga bagamba nti omusajja okuva lwe yayogera ku ntebe okufuuka omukulembeze w'NUP kati bamumye kaadi eyo statement yagikola blackmailinga kibiina ke kamutanda n'akwata ekkubo n'agamba simanyi independent simanyi ayina akabiina kagenzeemu then the future will have exonerated me nti ge nayogera gaali mazima kati mwakola endagaano nti Kyagulanyi emyaka gye bwe giggwako genda kukwatamu okere ekyofuka independent ogenda kuba ovudde ku ndagaano ani gwoba olekedde akwatemu mukwano ojja kubeera mu kibiina kubanga olina okukwatamu oyagala kulaga wa nga Kyagulanyi bw'avaako gwaddako oyagala genda kwebuuza ku bantu bakugambe ki endagaano giveeko gye mwakola mu ntandikwa eyo statement yagikola nga blackmailinga kibiina kimuwe kaadi nga yeeterayo ekijinji nti whereby nti kibiina kijja tuna nti bannaye bwe tutamuwe kaadi abantu bajja gamba nti omusajja okuva lwe yayogerako ku ntebe nti yaddako oluvannyuma lwa Kyagulanyi kati ekibiina kimusenzezza luti Kyagulanyi dikiteeta tayagala amuvuganya nkutaddeko abiri nze sinywa mwenge nti ebigambo mbyerabira ka statement konkajjukira era nali ninza akaseera nga kano mukwano Kanso Sseggona Honorable beera mu kibiina tebenkera wagira oyo eyafunye eki eyafunye kaadi va mu kumanga olina emisango egy'okuwoza tulina abasibe tulina ebintu bingi so kakkana teweeteka ku nninga tokola ensobi n'okwata obusente bwate n'obutwala mu independence obanya bannabyabufuzi muzanyazanya zaala muzanyazanya zaala oyinza okuzanya zaala wa independence simanyi abantu baali bannonda ne ku luli eri nga sinnafu simanyi nkyali mu bibiina biri oyo sayansi w'amayanzi oyo Sseggona ojja kutomera po nze nkubulidde I'm advising you as a father to me as a brother as my counsel as munnakibiina so bannange byebyo kati ntandise okukola nkola nakiyiso kati wadde ndimu kayinjale naye ng'omusambi bw'aba asamba mu kisaawe mulimu abasambira ku biyiso kansambe ku biyiso naye bannaye ebintu bimpitako ndi eno nsimanyambu nansinga ndi mu kunansinga ddibu nkomyewo yes nze nabagambye mpisaawo buyisa bubaka information eva mu bantu nawe gy'oli eyo n'omala n'onalizinga n'ogamba ono kyayogedde kituufu oba nedda oba waliwo ekibulamu naye nga abantu bakyewunya omukulu Lubega Medard Sseggona njogera ku Honorable era ge nategeddeko mbu sawa yonna akomawo nga independent kubanga olukuŋŋaana gaggadde lwakubye wali mu makage awo makage yes mbu gabadde gakwebuza ku balonzi olukuŋŋaana olubadde lwakwebuza ku balonzi era mbu abalonzi bamugambye ffe tukkiririza mu ggwe era komawo obululu tujja kukuwa nategeddeko ne munaffe oli owe Makindye West naye agamba nti ajja kansooke nkwerekereza eyo tusooke tumale Medard Sseggona nduleete olwa Makindye West mpulidde bagamba mbu Sseggona ajja independent era bye mpulidde leka nkubuulireko ebyo tubisuubira era tubadde tukimanyi nti agenda kujja independent agenda kujja kuba gwe mulimu gwabwe kusuula opposition kulemesa balwanyisa Museveni eyo ye mission ye tavanga waawo waali era mpuliddeyo banalisiti busimanyi balonza atalina buyigirize busimanyi Sseggona omuyivu bino si bya buyivu mbuulirayo mu Africa eggwanga erikulemberwa atali muyivu bonna baholdinze diguli naye Africa eragawa zikabusi wansi lwaki tugwa bugwi ng'ate bayivu n'ababeera mu palamenti bonna basooka kulaba bayivu wasoma naye bakoledde kyamawanga g'Africa tubonaabona bubonyibonyi mutujjemu ebyo ebyekisiru Mugabe tewaali mukulembeze yali amusinga ku holdinga ziddiguli ku nsi yonna nga teri amusinga buyivu mu nsi yonna Zimbabwe yagitwalawa yaleka ne kalense y'eggwanga lye essente z'eggwanga lye tezikyakola nga balina kukozesa ki sente zaki za dola olinga agenda okugula omugaati ng'alina kukwata dola okugenda okugula omugaati gw'omanyi kye kitegeeza ng'omusajja nga muyivu bw'atyo ebyo bye tubagamba nti bino ebintu twabijja mu mbeera z'okulaba ayogera oluzungu ennyo twazissa mu mbeera ez'oyo alina ebigendererwa ebituufu awo we tuyimiridde nga tukimanyidde ddala nti ebyaddala
kali amaggwa Sseggona talina kalungi katwagaliza mission abadde teyekweka nako ng'alagirawo ebigendererwa bye sebo ffe tubeere desperate bwe tutyo twefuule desperate tugende tugambe mba tulina kumuwa buwi kubanga muyivu twala eri ebitabo byo totwasamira wamma totwasamira obojja independent jangu ffe tebitukwatako ffe tulaba ambuleera bwe tugenda otiikinga temutuzza mu katemba wammwe wamma musimanyi batubuulire omuyivu musimanyi gundi yasoma bitukwatirako wa leka mbabuulireko bannayuganda bwe tutejjeemu mentalite ezo mbugundi yasoma nnyo ne tutandika otunuulira abantu obusobozi bwabwe n'okwagala eggwanga lyabwe nga bwe tusinziira ne tugamba omuntu ono ayagala nnyo eggwanga lye amini ataasoma eggwanga alina bwe yalireka ataasomerako ddala yaleka eggwanga tebali banja wadde 10 naye buno bu Museveni obuwoldize ziddiguli tunuulira eggwanga kye liri buli muntu munnayuganda bamubanja kumpi bamubanja sente mpitirivu buli munnayuganda mutuze mwoyo katemba miliyoni kumpi 3 obusajja buholdize ziddiguli bugabanyi sente yamuwi wa musolo mwe muddaawo bwati ono wasoma ffe tukuwe ffe tugende tuboneebone gwe jodi bage ate era tukusasule olowooza tuli basiru leka nkubuulireko mmwe Basseggona mbabuulira kino oyo katemba wammwe yenna tagenda kukola kubanga omulimu gwammwe guli gumu gwa kukakkanya NUP obanga muli ba NUP mufunye kadi oba temufunye ezo mission zammwe ekyo teri nnyo era byengenda okubanga mbawa ebikwata ku mukulu ku bakulu abo abamiddwa kadi oba bateewereddwa kadi kakati kangendeko katini nnyo mu Makindye West nsooke ngendeko mu Makindye East. Makindye East eno wabaddeyo omukulu Honorable Derrick Nyeko. Ono yavaayo n'alangirira mu lwatu n'agamba nti nze munnange sidda oba alina kye yalengera awo simanyi. Ate munnange twali tukyali awo nga tumulaba mu vetting ne baddamu ne bamuvetinga. Eyo waaliyo n'omukulu Tafubi naye ng'ekifo ekyo akyagala yenna omuntu omulala. Munnange ebyembi Tafubi teyafunye kaadi. Honorable Derrick Nyeko teyafunye kaadi. Kaakati Tafubi awanda muliro. Agamba nti n'omuntu gwe bawadde kaadi teyasoma. Era mbu talina kyamanyi. Nti ne wanagenda mu parliament talina kyagenda kwogerayo. Naye nga jjukira naye ono Tafubi naye bagamba nti tamanyi kwogera. Bibino. Amenye integrity, amenye discipline, amenye reliability. Afitegezaako ekibiina era twatuma mukulu wa Mpamboyo yatwalayo petition eyo ne bagireceiving ne bakola ki ne bagiraba naye twayinda batuyite tebakola ki tebatuyita netugenda mu vetting netukiignore nga tugenda kola tutuse mu vetting ate avetingira mu Makindye East so bina bizze bibaawo. However abantu baffe bwe bakusitula amaloboozi nga kaadi emaze okugabibwa titusobola kukireka bulesi kugenda kubanga bw'oba ogenda kweta omukulembeze mu kitundu ng'omujje walala n'omuleeta n'omuwa kaadi ffe tweralikira ekitupetitioningisa ebipapula bya mukulu waffe ebyokusoma bitankana ng'emazima gennyini. Abantu betuvuganya already balina credible information bakimanyi nti amannya gatambulizamu ebipapula bye ga muganda we singa banaasima wansi bajja tetusobola kwogera bintu bya wappo twogera ekintu nga tukirinako omusingi gwakyo. Then ekyokubiri bw'oba naagenda okusima wansi ojja kufiiriza ekibiina bw'oba nakirira nti wagazeeti ng'amanya gaani ga muganda wo butuuka era ku makya ng'oleese omukulembeze mu kitundu ng'alina obuufu bw'okuba nti y'omu ku bantu abakeera ku makya ne bakonvinsinga abantu ba Makindye West baweeyo polotiza yabayiseewo ku bwereere ng'ate tulina credible information nga tulina ne bwino nti World Bank yakeera ku makya neekwata sente ezicompensating abantu awo nwayisa abakuwo n'ezibawa naye ne mubakonvinsinga nti mwetankulaako ne muyisaba amakubo ag'obwere seezo ne muziteeka mu nsawo zammwe oba tuli credible mu maaso g'abantu. So omuntu nga Ssekidde alina obulumi bwa Makindye East ayimiridde ku nnyingo 3 ezisolovinga Makindye East kyeyitamu kwanza Buganda nja kutegeeza ebizibu 3 ebinkoledde foundation ey'amaanyi mu Makindye East kwe kusolovinga ebintu byebayitamu. Tulina one of the biggest problems bagiyita unemployment yetawanya Makindye East. Bavubuka bakyala bami tebalina mirimu naye mu kutambula amawanga gano Bungereza nako engeri gye balwanisaamu ebbula mirimu
bacreatinga kye bayita job centers, ekkolero ly'abakozi lyenjagala oteeka ekabalagala oba ekansanga. Buli muvubuka mukyala mwami akwate fotokopi ya ndangamuntu n'ebbaluwa ya LC abiwumuze ku job center. Ebbanga lye mbadde mu mawulire nga nkola nammwe tewali TV oba leediyo egenda kunsaba ssente nga nnanga ekintu ekiyamba abantu opulesinga advert ku Metro FM, NBS, ku Galaxy, ku Ukedde, ku CBS. Onoonya mukozi kikaaki, onoonya wabyabukugu oba onoonya onaakola emirimu gya wansi. Jangu ku job center yafuba kiyita ekitebe ky'abakozi ekansanga oba ekabagala tukuwa omuki omukozi kubanga tulina ebimukwatako singa aba akubbye omanyi wookola ki w'omujja. Tosobola kulanga myezi 3 waliwo nannyini forward eggaba yakagoba driver tamanyi jajja mulala. With that mu space ya myaka 5 ojja kendeeza unemployment ebitundu 7.10. Ensonga ey'okubiri nguzi kuwa ennyingo 3 ze nayimirirako. Ensonga ey'okubiri yali nti tulina obutale bwaffe 5. Tulina akeggaba, tulina akekansanga, tulina akekabalagala, tulina akatale k'Namuwongo, tulina akatale k'Ebbunga. Abakyala n'abaami abavuga booda mu kitundu kyaffe balina ekizibu ky'abamanirenda, babawulira ssente ku 20%. Naye mbagamba no tusobola okusetinga up sako banka y'omubaka awo wennyini otugenda okuteeka job center nga yeewulira ku 5%. 5% twandibaggyeko naye egenda ofasetinga abalwaninga banka eyo. Bwe mbawulira ku 5% abamanirenda bagenda kuba forced okusala emiwendo okusobola okusurviving mu business. Awo wonna kikyenkola I'm solving common sense problems with common sense solutions. Ensonga esembayo nembagamba bagwira batumazeewo bafubutuka eggaba ne bajja paka emusaidi zekalagala genda paka ekibuli tetubagoba ne twagala kubolwenga liifu okuva eri Tanzania. Obulimu bwa wansi busigale nga bwabaki bw'abannansi. Lwaki omulitu yakola mu katale? Lwaki atunda ennyaanya? Lwaki atunda obutungulu? Lwaki avuga booda? Lwaki ayiriza emmotoka? Lwaki akoze driving school? Obulimu obwo busigale nga bw'abannansi. Benge gye bafuna akasente ak'obwereere basobola okwegatta ne bafuuka bamusiga ki nsimbi. Abantu ne babayinga in nga bamanyi ebizibu bakola ki bye bayitamu. Katuyinza kuyita muntu atamanyi ebizibu ebyo nga talina na pulaani egenda bisolovinga kujja kwagala kukola ki kulembera abantu amakindi isi. Naye nga nsobola kutemirya ennyo ey'amaanyi raising a petition yaffe sookera ddala tewalaga show of interest ozootankana n'ova ku bwa meeya n'ogenda gye bakuzaale atoyagala kujja mu east. Ekyokubiri debate yo eri questioned nkwadde case in point y'amakindi west ebyagenda mu maaso. Sente zalina okompasatinga abantu abo tebaazifuna. Sente ezo zaatwalibwa abantu abo. So ebintu byonna bwe tubiteeka mu petition yaffe ne tuleeta n'ekyempapula zino kubanga mu parliament tukimanyi oba ogenda kufacinga speaker of parliament ogenda kwogera mu luzungu ogenda kudebatinga ne banno you're going to be able to argue out a point ku floor ya parliament olegislating mu luzungu bagenda kutuuza ku committees. Malayo bagenda kutuuza committee bakuwa report gy'olina okuyisaamu amaaso nagwe akulira committee eyo. Omuntu gwe njogerako omumanyi, omuntu gwe njogerako tabisobola. Oyogera ku muntu abadde meeya tubange ebintu weebityo nga bwe mubiraba nze ndiwo kubanga mbatuusaako era amanyi bangi nnyo abakyemulugunya era nja kubanga mpatuusaako okwemulugunya kwabwe. Naye nga oli ku Legit TV 256 towerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinge ebisigadde nkomawo nabyo mu bujjuvu tova.